Katikkiro emirimu gy'ogikola bulungi yadde mu myaka egirijja oyo ye waaka gwe baliraga. Ddamula si muggo buggo nti alidde obwa Katikkiro kabyagukwata nga yeeteera mu kasonda. Kano kabonero ka bukulembeze n'obuyinza Ssaabasajja Kabaka bw'aba yawulizza ku mulala amulamulireko Obuganda. Obuzito bwayo agirina abuwulirira mu kusoomoozebwa kw'abeera asisinkanye. Ne Mayiga naye bw'atyo emyaka 8 agimazeeko yeetisse omugugu gw'ebisoomoozo by'abadde alina okwaŋŋanga okumalako. Okukonjerwa kye kimu ku byo era ng'abasinga okusojja Mayiga ku luwonzi batera kusinziira ku mutimbagano era nga kuliko n'abaatondako obubinja nga beeyita abalangira n'abambejja ne baddanga okwo okumwogerera ebikikinike. Kino kyampaliriza n'okumubuuza obanga ddala enkolagana ye n'olulyo luno nnuŋŋamu ng'oggyeko aba abalukulira. Siina buzibu bwonna n'akamu n'akeddagala n'aboolyo olulangira. Naye waliwo abantu bassekinnoomu ate ndoza balinga 2 3 aboogera ebyo biboogera. Mwami Solomon Kaweesa nze sifunangako aboolyo olulangira n'ewaka ewange ewatali Butikkiro babeerayo. Mayiga agamba nti bangi ku bano tebamanyiddwa mu lulyo olulangira nga n'abandi bakopya abasasula okumulima empindi ku mabega. Ate bamuwa ssente kuba ndi nkoko njeru. Akola gwe boogerako. Lwaki banjogerako basiri w'amaanyi? Lwaki baagala okunjogerako? Entikko y'okusoomoozebwa kuno yeeyolese nnyo omwaka guno okuva beene lwe yabonekako eri Obuganda ng'alabika embeera ye si nnungi. Omuntu atalina linnya akubuulira tebifa ku Kabaka nga nze Kamalabyonna nkubuulidde nti obulamu bwa Kabaka bukolebwako mu ngeri ya kikugu. N'ensonga zaala gye nazibagamba sirowooza nti neetaaga okubaako kye ngattako. Obwakabaka buzze buvaayo n'obuyiiya bungi okuyitimusa ebyenfuna byabwo gamba ng'okutandika okusiba amazzi ag'okunywa, omwenge, sabbuuni n'ebirala. Kyokka bingi ku bino Katikkiro akkiriza nti bikyalemereddwa okutinta ku katale. Abasaasaanya amazzi abalala bali abagakola tebabakkiriza kuteekawo olwendo kubanga olwendo lujja mu njogera yammwe ennaku zino okulyawo amazzi amalala. Bw'onooteekawo olwendo tujja kulekerawo okukuwa amazzi. Naye Majestic Brands batetenkanya okulaba bavuunuka ekizibu ekyo. Tumubuuzizza ku nsonga y'abavubuka okuba nga boogerwako ng'abataagala kukola. Kino Mayiga takkaanya nakyo. Abavubuka bakozi nnyo. Tunuulira abavubuka abavuga boodabooda. Singa si bino bya kafyu be basembayo okwebaka. Saawa 6 saawa 7. Ani ayagala okubeera mu mpewo saawa 6? Kyokka Mayiga abavubuka abanenya okwekkaanya emirimu egimu. Olw'okuba baba bakyali bato balina emirimu gye balowooza nti si mirungi ng'okulima n'okulunda. Kakati balina kubeera kuluŋŋamizibwa okubaya era nze bwe mbaga nti wadde okola ebyamawulire bw'oba olina w'osimba ekitooke kisimbe. Yakkiriza nti singa abavubuka bongera okwogiwazibwa ku by'obulimi bajja kusobola okwebbulula mu bwavu. Naye ayongerako nti kino kijja kuba kizibu singa gavumenti tebateerawo bwegassi n'olutindo olubatuusa mu butale obunene. Bw'oba wammwe bulemezi n'olundayo bubutanga bubiri tojja busobola butwala Dubai. Gavumenti erina okuteekawo olujegere n'ekuŋŋaanya embuzi zonna ke katale. Bwe bakola bwe batyo mu bulimi mu bulunzi abantu bajja genda bafuna ssente. Era ssente ezo ezikuza eggwanga. Ono mwennyamivu nti n'amakolero gennyini agali mu ggwanga abagateekawo tebafa ku bya bulimi nga n'ago agali mu Buganda gaayonoonebwa ng'abayeekera ba National Resistance Army bawamba obuyinza. Awadde gavumenti amagezi ku makolero kyagasaanidde mu Buganda. Kampe ekyokulabirako singa osiba ennyaanya mu mikebe e Masaka bye balimayo nnyo ennyaanya n'oteekayo ekkolero ly'ennyaanya ate ekkolero eryo lizaala ekkolero eddala erikola obukebe mwe basiba ennyaanya ate likola ekkolero eddala erikola kemiko ze bateeka mu nnyaanya. Amakolero gagenda ekivaamu kye bayita chain reaction mu Luzungu. Amakolero amalala ne gajja naye okuleeta ekkolero n'oliteeka e Kampala oba e Nakaseke ng'abantu b'ekyebongotoko tobayambye mu bya bulimi era abeetoolodde ekkolero bokka be banaafunamu.
Ebirala ng'enteekateeka ya kyapa mu ngalo, Katikkiro ategeezezza nti obuzibu basinga kubusanga n'abantu abawakanyanga ensimbi ezibasaliddwa okusobola okuweebwa ebyapa bino. Saagala weerabire nti Mayiga kati awezezza ebisanja 2 ku bwa Katikkiro era nga bwe kutaba kusiima kw'amatumpa gw'onaayongezebweyo akaseera yandiba ng'agenze kalanze ng'ensekere eyita mu kiwalaata. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.